Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya haji makolo kavuma. Mwela msiza kwa mwena bagoberezi bange kwa akaunti ya feno. Tukomyewo nate mukatundu kaffe kano nga bwe twagamba nti amazima gali tufuula abeddembe era tujja galemerako. Olwaleero tukomyewo n'ensonga ya mutabani waffe Elishama Sessazi, omuyizi eyafiira ku ssomero lya Seeta High Main Campus, ssomero ly'Oweekitiibwa Dr. Jesse Muyingo, Minister omubezi ow'ebyenjigiriza. Nga na buli kati tukyasaba essomero management eddemu ebibuuzo ebikyagiremye okuddamu, tukyagenda okulaba, tugenda mu maaso n'okulaba twist ezeetooloolera mu nfa y'omwana ono. Nabasuubiza ensonga eno tujja gigoberera. Njagala okutwala omukisa guno okutegeeza abankubidde ku masimu gali 23 oluvannyuma lwa vidiyo 3 ze naakakola nga gantiisatiisa nga bwe sijja kumalako bwe sisobola n'abanvumye mbaaniriza nnyo. Naye ekibi mwanvumidde mu inbox y'omukutu guno ogwa akaunti yange eno eya TikTok bye munvuma mu bikomentinga ensi balabe timwe baani, naye oluvannyuma lw'okunoonyereza nagenzo kizuula nti abakola ekyo be balya mu ngalo z'Oweekitiibwa Jesse Muyingo. Nkiddamu, it's not a personal issue nti nina ensonga n'Oweekitiibwa Muyingo eri personal, nedda, but nwana kufuna bwenkanya bwa mwana Elishama Shaz kuba ndi muzadde ng'abazadde abalala mwenna. N'olwekyo njagala okutwala omukisa guno okubategeeza nti eno ensonga teri personal wabula ya buzadde nga ffenna tuli bazadde. N'olwekyo ndowooza tuteekeddwa ogigoberera mu butuufu bw'ogigoberera. Nate tukomyewo over the weekend mwafulumiddemu ekiwandiiko nga kiri ku mukutu ogwa Seeta High Main Campus. Omukutu ogwo bwe gwafulumiza amawulire ago, oba matuufu oba si matuufu, naye omukutu kwe gafulumidde nzize ngugoberera gwa Seeta High, oba matuufu oba si matuufu munaageegaana, nga mwabaddemu statement eyagambye nti we believe that Elishama, owulira akantu ako, naye nze kenayagaddemu kemba ngendamu namwe mugenda gwesomera ngenda kateekakaawo. Mulimu akagambye wakati, waliwo awagambye it is with great sadness and regret that I must inform you that Elishama's death was a result of an act of violence perpetuated by a fellow students. Nga balaga nti okufa kwa Elishama yali results eyali violence wakati w'abayizi banne nga oba baalwana oba baakola ki situmanyi. Kati awo wetuddirayo ku nsonga egamba nti twagala footage taata w'omwana gwe yabasaba. That's the only issue. Gwe yabasaba ne mumumaluli oba mwamweditinze oba mwamukoze mutya, Katonda yasinga okukola ki okumanya. Naye ekikulu nti omukutu okwafulumidde akantu awo temunnavaayo gwegaana okwafulumidde ekiwandiiko kino ekiraga nti mwalaze nti mu kusooka mwalowooza nti omwana yafa suicide kwetuga nga bwe mwagambye. Ne muvaayo ne mutulaga nti bwe munoonyereza circumstance surrounding his death were different to what you knew. Ndowooza mulaba ebintu ebyo. So ffe kye tugamba kiri kimu nti we are seeking justice for Elishama's death. Ekyavaako okufa kwa Elishama. 2. Olunaku lwajjo ku Sunday yabadde visiting day ku ssomero lya Seeta High Campus. Naye ab'ebyokwerinda ababadde wali mu bungi nga balina message gye baweereza nga tebalina kye banyega bazadde naye nga balina message gye bakola ki. Naye nanakuwalidde nnyo abazadde oluvannyuma lwanze okuyitako ku ssomero awo ne ttiimu yaffe eyayiseewo, mbeebaza abayiseewo, okubuuza abazadde sekinnoomu mwogera ki ku nsonga y'omwana omuyizi eyafiira ku ssomero lino nga nammwe muli bazadde. Kyankwasizza ennaku era eggwanga lino likyayina ekizibu kinene
kinene ekyetaaga okunogera eddagala. Lwaki ngamba bwentyo? Abazadde bonna obuliwo obwedda gwe tubuuza abeeko ne kyayogera ku campus ku ssomero ku vidiyo ababaddewo ngagamba ebyo mbireke tonyingiza mu ebyo ndeka omwana wange asome amaleko nga kwegamba balinga abalaga nti abaana baabwe babatwala mu ssomero eno lwa kusaasirwa kw'abannyiniryo ekitali kituufu. Kyentero bagamba nti kababe bakungu bali mu gavumenti abali mu bitongole ebikola ebya gavumenti tebatuba service in their favor. Tuzisasulira omusolo services ezo. Kati naawe omuzadde yabadde ku Seta High main campus eyaganya otuwa amawulire okubaako kyoyogera. Toli ku ssomero eryo lwa favor ya mwami Muyingo oba management eriddukanya. Oliwo lwa ssente zo z'osasula. You a client. Lwaki otya? Era natidde nnyo ne mmanya nti eggwanga lyaffe lino liyina ekizibu. Njagala okwebaza abavubuka be sijja kwatula abeetoolodde mu kitundu awo abaatuwadde ku information ne batugamba kino mu kigoberera abazadde amawulire ge baatugambye abavubuka abo nti buli mwaka buli kiseera wabaawo abayizi abafa mu ngeri ezaaki ez'enjawulo oba bafa bulwadde oba ki naye okusinziira bye baatugambye bo sijja baatula for their safety baatubuulidde ekigenda mu maaso nga beetoolodde essomero eryo ba neighbors ab'enjawulo baatubuulidde ebigenda mu maaso ku ssomero era ne batuuka n'otugamba nze nabadde simanyi nti Oweekitiibwa Jesse Muyinga azimba university mu bitundu byeyo ali mu kuzimba university. Omuvubuka omu yatugambye leero kazimbye university maiti eziri gwawo tetumanyi ne ngamba ye lwaki mumuteekako erinnya eryo Oweekitiibwa munnaddiini si wali n'angamba gwe linda muliwulira nze mbadde simanyi nti azimba university naye all in all bw'aba azimba university we wish him the best kuba abayongera ku byanjigiriza bya ggwanga naye kye tusinga okwagala obwerufu mu nfa ya Elishama okusinziira ku statement eno eyafulumidde ku mukutu gwa Seta High School main campus nga temunnavaayo gyegaana until now tewali statement yavudde Seta High School ng'egyegaana. Secondly, HM essomero lwaki takkiriza kwogera naffe b'amawulire buli w'amawulire amukubira essimu ensonga ezo muzireke ndowooza mulaba eggwanga lino we liri. HM essomero mulamba na buli kati akyatya okwogera ku nsonga z'omwana eyafiiridde ku ssomero lye. Bw'aba omwana yafudde enfa nga bwe mugyogera, why do you fear? Come out and explain to journalists. Vidi lwaki mugiyiwako ab'ebyokwerinda abayitirivu abatabeerawo bulijjo. Mwe bazadde mmwe abaatidde okwogera omwana oyo yafudde Elishama bazadde be tebaamanya n'owuwo bw'atyo bw'ajja okufa ffe tuveeyo tukulwanirire naye ekiri atabaala kye kiri anaasigadde ewaka. Bw'onoolowooza nti kyakutte Elishama owuwo tekijja mukwata. Kato God forbid kijja kukwata kuwo naawe osiikinga obwenkanya nga bwe tunoonya eri bazadde ba Elishama. Bazadde ba Elishama nyongero bagumya nafunya amawulire process gye mulimu mpanvu era mugenda mujja kugenda mu mateeka n'ebirala naye tewaba ababuzaabuza nti mugende mubasawo abaganda mukole kino mukole kiri mukwate amakubo amatuufu ge mukutte mujja kuzuula ekituufu ekyakola ki ekyabaddewo naye nga tetujja kuzikiza okutuusa nga tufunye obwenkanya. Nammwe abatukubira nga mututiisatiisa munnange muli bazadde bujja kukyanga abo be munoonyeza omugaati n'oddeeka n'owanika amagulu ng'afudde mu ngeri gy'otakola ki gy'otategeera. Ffe tetuyina nkuubiiru eri personal repeat it wabula kye twetaaga bwenkanya. Statement eno yafulumidde ku mukutu gwa Seta High tetunnafuna agiwakanya owa Seta High which means ekyali ntuufu. Twagala okumanya Elishama yafaaki abannannyini ssomero ne mutuuka n'okugaana okugenda okuziika omwana omuyizi wammwe ow'essomero even to send a prefect abakiikirire ne kirema. Kyekyokka kye tukola ki kitwagala nothing else. Tetuyina nsonga ndala mu nsonga zino. So tubasaba mukole statement zonna naye mujjeeyo obujulizi obutuufu. Mbaagaliza olunaku olulungi abagoberezi bange.